Ekitongole ki National Drug Authority olunaku olwaleero lwekimaliriza ekikwekweto ekibadde kiyindira mu disitulikiti y'e Mukono, Buyikwe ne Kayunga. Kino kibadde kya nnaku 3 ku budduka obutunda eddagala nga tebulina lukusa oba layisinsi mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Mukono. Eno obudduka obubadde butunda eddagala obuwerako buggaddwa oluvannyuma lw'okusangibwa nga tebulina bisaanyizo. Mu kikwekweto kino amaduuka 5 n'amalala ge twali tuzwire twagagemye twagaigala. Waliwo n'eddagala eribalirirwamu obukadde bwa 21 eriboyeddwa nga bannannyini lyo baakulifuna kasita banaatuukiriza ebisaanyizo. Lamu n'obulezi bwa bokisi 84 edibalirwamu esente za Uganda obukaire 2 na kalala. Mu bitundu ebimu abasawo babadde beekwese wansi w'ebitanda wabula bakukunuddwayo. Musawo olimbisa omwana mwogeze kagulumira ate nga wooli. NDA ennyonnyodde lwaki egenda mu maaso n'okola ebikwekweto bino. Ekikwekweto kino kiri ku mulamwa gwa National Drug Authority ogw'okukuuma abantu nga balamu n'ebisolo nga bakozesa obulezi obulungi. Okusinziira ku bano ebikwekweto bino biyambye kinene okukendeeza ku muwendo gw'abantu abeerimbika mu mulimu gw'obusawo. Nzijukira lumu twali wano ne tugamba tugadde amaduuka 8 naye kati tuli bagamba nti mu disitulikiti 2 tugadde amaduuka 5 mulimu ge twali tumaze okulondamu nga gakola nga tegalina layisensi. Ate abamu ku batuuze basigadde bakukkuluma. Kina kitukosezza essaawa zino we tulwala omutwe eddagala lyonna balitutte. Buno bwe bubadde obuddukiro bwaffe ate bwe bajjeewo. So ffe ng'abantu b'ekitundu kye tusaba gavumenti at least mu buli muluka etuweemu ka health center tube nga twanguyirwa. N'akalwaliro akanaakuyamba bakatuttemu eddagala. Osobola ofunayo obujjanjabi osinga gavumenti. Otuuka mu gavumenti basobola kutunulira butunulizi nga tolina ebiwundu. Kati obulwaliro obutuyamba babututtemu eddagala tugakola tuti. Wadde ng'ebikwekweto bino bizze bikolebwa naye obulwaliro bungi obutalina bisaanyizo obugunjibwawo ekitadde obulamu bw'abantu mu katyabaga.